No. This can't go on like this. It can't go on like this. This must stop. Ebya Gravity omutujju ne Lily Puzzle byongedde munnange ate okwonoonekera ddala UCC evuddeyo mu butongole nekakasiza ddala ku byennyimba zaabwe munnange ate nezibaaninga ate nga munnange okutegeka nga show ogenda kubeera nga munnange ate ne pamiti okubeera nga bye banaabanga bakugambye nga mukkiriziganyiza bye bijja nga ogobererwa. Ate ne side eri munange Bobi Wine munange agabudde n'omukyala Babi wali ate ekibadde ku One Love Beach munange ngenda kubeera nga munange nga ntandika ate ne Lily Puzzle kw'ossa ate ne Gravity omutujju munange ku nsonga eno era nga UCC munange evuddeyo wali nekakasa era nga eyogedde munange ku nsonga y'ennyimba zino era neeragira munange wali era nga ennyimba zino zigenda kubeera nga zibaningibwa munange ate ku buli platform yonna kw'ossa radio station TVs ez'enjawulo mu Uganda. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ngenda kubeera nga munange nga nkuwaako ku ddoboozi oba katambi k'omwami ono nga ali mu kukkatiriza ensonga eno ate nkomewo ate n'omukulu Bobi Wine kw'ossa ate ne Babi Kyagulanyi eside eri ku One Love Beach. As this investigation go on, the commission has directed all broadcasters, TVs, radio and online to suspend the broadcasting of the following songs. Enkudi, Doors, Okwepicha, Enyama, and this year I don't want to say it because it means something terrible. I don't want to say it because I'll be again also saying it, and this program is going to be viewed by the children. Era nga omukulu ono agasseeko wali ekya pamiti munnange okubeera nga otegeka show oba ku buli mutegesi wa show yenna muganda wange oba like nga concert olina ogenda nga nofuna munange ate pamiti eyo ate ebyo byenaaba nga mumaze okuteesaganya wali nga mumaze okukkiriziganya munnange nti nno ku stage tugenda performinga bwe tuti weekiti show egenda kutambula bweti era nti nno bye mukkirizaganyiza ate munnange ate bye binaateekebwa mu nkola mbu senga kinaazuulibwa nga ate waliwo ate ebigenze mu maaso like for example nga ebyoku stage like nga ebyesittaza ng'ebyo ebiri mu tuluba muganda wange ate kijja kubeera ate bajja kubeera nga ate batekingawo action UCC ngera bwegamba munange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga kyekyo kyerese ekya pamiti ate ku nsonga ya concert oba ne shows ate wali wonna nkozeza eno munange ku One Love Beach nkozeza ku One Love Beach munange ekibaddeyo era nga munange omukulu Bobi Wine kw'ossa ate ne mukyala we Babi Kyagulanyi munange bagabudde wali munange abantu bano abaana bano era nga bolaba munange ebifaananyi ebyo ebitwedingidde ddala ennyo wali ate ku mukutu ogwa Facebook munange era nga abaana abo mubaddemu abamu abalina obulemu ate abalina injuries munange ate ez'enjawulo munange ate condition ate ez'enjawulo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kakati nno abamu nga tebalinaako bazadde baabwe kw'ossa ate n'abantu abalala n'abaana abalala abali mu tuluba eryo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kw'ossa ate n'abamu nga balina bazadde baabwe munange wali babagabudde ne babawa munange ate wali Christmas anti nga womanyi nti nno tuli mu kusembeera ennaku enkulu era n'omwaka guli mu kuggwaako era nga munange avuddeyo n'afunayoko akantu akatono ate n'akabawa munange ate nabo bamaleko omwaka ate bulungi muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga munange abasapootinze wali ate ne mukyala we wali Babi Kyagulanyi era nga bolaba munange ebifaananyi ebitwedinze ennyo kw'ossa ate wali n'okubagabula muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kw'ossa ate n'obakolerako ate wali bu games obwakabi muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga bibadde wali ku One Love Beach era nga bolaba awo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwe kiti munange ate bwe kitambudde ku mukyala ono Babi Kyagulanyi kw'ossa ate n'omukulu Bobi Wine.